Abantu abasinga mwadde mutunula ndoza nga mwebuuza abantu amu baliriddawa. Juliana Kanyomozi amanyikiddwa ng'omukyala atatera kuyimba ku functions z'abanneebe, atatera ku attendinga mikolo gy'abanneebe, era abantu abasinga beewuunyiza nnyo omukyala ono okuba nti yavuddeyo n'agenda ku peegi ye n'apostinga nga kwegamba congratulatinga Rema wamu ne Dr. Hamza okuba nti baatuuse ku kkula lino. Era ng'omukyala ono ayogeddwako nnyo okuba ng'omukyala aliwo kwegamba atafumbirwa, ye ali awo kwegamba naye alya myaka yeebuzaabuza bwebuzaabuza. Era abantu abasinga emba nga mukijjukira bulungi omukyala ono teyayabiseko ku mukolo gwa Rema Namakula. Naye bambi yatutte obuvunaanyizibwa n'agenda n'apostinga ku peegi nga agamba Kongs Rema UG and Hamza. May this be a new beginning of love and happiness that lasts a lifetime. Nga baagaliza bambi obufumbo obulungi. Era abantu abasinga bavudde bambi ne beewuunya ne bagamba omuntu ataabaddeyo kati ne batandika okwebuuza tebaamuwadde kaadi, kiki ekyagenza obubi oba ye atayagali yaddala ku attendinga mikolo gy'abantu. Ekyo kyo tetwakitegedde bulungi. Ne tuva ku Juliana Kanyomozi n'omulala eyasinze okwewuunyisa abantu yabadde Big Size Bebecool. Omwami ono mumujjukira bulungi nti y'omu ku bantu abavaayo ne bagroominga omukyalo ono Rema Namakula, era nga bakola kinene nnyo mu music industry eya Rema Namakula kuba ye yatandikirako ddala okola ky'okuzimba career y'omukyalo ono Rema Namakula okuba nti atuuse wano okuba nti amanyikiddwa nnyo. Era ng'abantu abasinga badde basuubira nti at least Bebecool agenda kubeerako ku mikolo gino. Nate kyatwewuunyisizza omusajja teyalabiseeko ne tutandika okwebuuza tebaamuwadde kaadi, what went wrong? Oba tuli awo tugenda okuvumbula omwami nga yapostinze ng'alaga n'ebya Rema si byaliko. Yagenze maaso n'agamba emikolo gisibye gituwuuba eggomba. Today I was invited as a guest of honor at the annual youth celebrations in Gomba district. I also launched the Gomba Youth Entrepreneurship Circle that has registered over 6,000 youth. Special thanks to the Gomba youth leadership, religious leaders, area MPs, and all the youth in Gomba for great hospitality. Thank you, Mr. President Museveni. Natekawo hashtag sigaze sanyu wekebeza obulwadde bw'akafuba. Nakiddamu ku mmwe abatamanyi Luzungu hashtag stay happy go screen for tuberculosis. Kwegamba natalaganako nti nno bannaye omukolo oba gwabadde gugenda mu maaso at least ogambe nti nno emikolo this side gyadde gituwuuba but neeri emikolo gyabadde giwuuba bannaffe oba Rema wange munnange naye wa teri yadde akapostinze akalaga kugamba ye teyagitegedde nako talina nakyamanyi. Fe tusigala nga twebuuza tebaamuwadde invitation. What happened? Akati no byebyo kansoke mbalagawo ka video kanako omwami ono Big Size Bebecool nga yalaga munnange emikolo gyasibye gimuwuuba kati mwadde musuubira nti sima agenda kubeera ewa Rema bambi teyabaddeyo yabadde gimuwuubira eri. Tambudde eggwanga lino ne tulitambula buli disiko buli wamu nga tusonda kamu ku kamu mutukuzizza nga mutulaba singa tewaali mirembe baganda bange tetwalitambudde kiro. Emirimu gye tukola gya kiro singa tewaali nguudo tetwalisobodde kutuuka gye muli. Eggwanga lirina ebintu biri responsible okusooka okukola then naffe ng'abantu tukole ekiddako. Ate ebintu ebisinga mu nsi mubiyize nammwe abavubuka mumanyi bitwala obudde. Kiringa kuzaala mwana gwe n'oyagala asamba omupiira tagenda gusamba nga wa mwezi gumu naye asobola okugusamba nga wa myaka 16. Si kyekyo? So n'olwekyo kinnumanye buli wempulira abato bange abo nga boogera ku myaka 33. Emyaka 33 tulina gyenyumirizaamu nti tuli balamu. Emyaka 33 ng'oli muvubuka w'eggomba ng'owagira people power n'endowooza ya Bobi Wine weekebere ku mubiri gwo olabe oba olinako ebbwa. Emyaka 33 ng'owagira opposition weekebere ddala olabe oba oli mulwadde. Oyinza okubeera enjala lwakuba tewakedde genda kukola. Oyinza okubeera enjala nga toyina ngoye lwakubanga toyina magezi mangi nga ga Bebecool kwetuusa kumpi n'abalina kubanza agange ng'alina nze seefasa muntu atalina kye nnoonya. Nze neefasa omuntu ng'alina kye nnoonya.
bavubuka baganda bange abegomba mubeera mutya nga muli baavu ate ne mwefasa abantu abatayina kye munoonya. Munoonya ki? Munoonya ntalo oba ssente? Munoonya ki? Munoonya mirimu oba kubawaana? Ani alina emirimu ne ssente ebeera gavumenti. Ebyo bya politics bye babayingizaamu nti mukyawe omukulembeze babalimba bakola bubi. Oyinza okukyawa omuntu alina kyoyagala